sigale ewuwo tambulire ewuwo kituntu giveeko kuba y'abalimi bamwanya ate eri mu Buganda. Bwe batyo Bassentebe amagombolola omwenda agakola disitulikiti y'Mpigi bwe baweze nga bwe batajja kuba ku mukolo gw'abavubuka ogw'okubayo olunaku olw'enkya ekituntu mu disitulikiti eno. Era gwe mulundi ogusoose okuvaayo sipiika palamenti nga tukyamwina mu bwesige n'akamu naddala ng'olwaleero akudde ku kirime kyaffe ng'emmwanyi. Bano kusekuuka emmeeme kyavuddeko bbago lya mmwanyi ery'okuggyawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority. Ente emaze okuzaalibwa ekuze mu kiseera weeyina okuviiramu ngifunemu essente gw'omuguzi ojja oŋŋambe nti ente eyo ŋŋenda kuwa emitwalo 2. Kikola amakulu tekikola amakulu yadde omulundi n'ogumu wabula twetaaga UCDA ekomewo esomese omulimi tibw'okwata emmwanyi eno waneebulamu kino nga gavumenti bw'egiyambako. Bagamba buli kimu ekyakoleddwa mu tteeka lino eryayisiddwa olunaku lw'eggulo kyalaze lwatu obusosoze bwa sipiika wa palamenti n'obwannakyemalira. Naka palamenti ne batavaayo kusaba sipiika babale okwebuuza ku bantu basooke bateese ku tteeka n'okuliyisa. Ekyo nakyo kiweebuula ababaka. Kyova olaba nti bapulezidenti abamu bagoba palamenti ndoza nene yaffe bayetaaga na kugoba. Alina amaanyi mangi ajja kujja ekitundu kuba alina amagye alina n'emmundu alina n'ebyokulwanyisa naye kyalibadde kyabuvunaanyizibwamu abatuuze b'ekitundu omulaga nti ne bannampigi nti temwasanyukidde ebyo byakoze mu palamenti ne byayogerera Buganda abatuuze mwenna mwalize ku mmimbi zammwe ne mukungubagira eyo kubanga abatufuga balwala amakiro balya be bakulembera. Mbongerako nti mu kiseera kino emmwanyi tekyalimibwa Baganda bokka so nga ne Buganda teri mu Baganda bokka kale nga kino ekyokwawula mu mawanga kikyamu okuva eri omukulembeze ku ddaala lye. Ggwanga ejjewo embeera y'okwawula yawula mu mawanga omuganda asigale nga muganda akole emirimu gye egy'omu Buganda omunankole asigale nga munankole akole emirimu gye egy'omwankole omuteeso asigale nga muteeso akole emirimu gye egy'omwateeso. Ayinaffe ab'NRM tuggyewo akajanja nti obw'NRM ne bwanaakola nsobi tumukubire mu ngalo. Nze Kasule ndi w'NRM sikubira mu ngalo bantu b'NRM batagenda kugasansa eno. Njagala nsigale nga ndi muntu ate nga ndi Munnayuganda. Bw'ebanga ebadde esanga emmwanyi n'eziyiwa ekitongole kino ekya fisheries kino ekiri ku nnyanja amagye agatta n'okutta ne gayiwa emmali ne gawokya ebyennyanja ne gakola ki ekyo kyo nga tekinnagibwawo. Kati bamusabye aleme kulinnya kigere kituntu okuggyako ng'amaze okwetondera bannayuganda. Okuba nti nnyabo tukusaba obeere gy'oli okole emirimu gyo tukusonyiye ewaffe tojja obeereyo kubanga essaawa zino tukulaba ng'ekikole. Sipiika tukunga bantu baffe sipiika Anita Among ow'ekibiina ky'NRM namba 3 wa Uganda tagwanidde kwanizibwa mu ggombolola y'ekituntu era tagwanidde kwanizibwa mu Okota South ne mu Mpigi okutwaliza awamu. Naye ndowooza kyetaagisa aveeyo ng'omuntu obuvunaanyizibwa okubako setimenti gy'akola okumenyawo kyeyayogera mu palamenti ensi n'ekitegeera mu ngeri enjawulo. Era ekyokugatta ekitongole ky'emmwanyi ku minisitule y'ebyobulimi bano baliko bye batubuulidde. Emmwanyi lwaki bw'ebadde eri wansi UCDA ebadde teyogerwako? Lwaki emmwanyi bw'erinnye emmotoka ne zigwa mu bondi? Lwaki emmwanyi bw'erinnye amapikipiki ne gagwayo Buganda n'ekimuka simiti abantu ne bagula abantu ne bazimba zikalina? Lwaki UCDA lwefuuse embi era omukulu n'ayagala agiggyeko obwannannyini obuyinza bw'ebadde nabwo abuteeke mu minisitule era bw'ategeerera abantu bo tebalaba bagala tubasekula embinu. Sipiika Among asuubira okulabikako ku lunaku olw'enkya ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'abavubuka mu Mpigi.